yali omuyaaye emyaka 15 embabega najja wano muzikiti gucyankalana nejjume wekange tutawanyeko ngayogera ebigambo biwandisubidde nti mpuuga yalina byogera kati ate yabyogera. Bano be bali bannabyabufuzi ab'omunde okuva edda bali mu bisanja simanyi bimeka kati olwaleero bwebawa kwesimbawo ina kusemberera yali muyaaye. Mukutu gwa nkyukakyuka AKTV AK Master natudedda ampuliriza kakati wulire ebigambo gye buwungedde olunaku olwaleero Jeno Muhoozi Kayini Lugaba abatuuze b'Essembabule bagambye nti wano togenda kubeera nga mukwano gwange osalimbirawo nga bw'osalimbira mu bitundu ebirala era eno ewaffe todda kakati ono bamugobye misana tteke ng'ensi yonna eraba ogenda kubeera nga akatambi okalaba butereevu nnyo okakase nti abantu banyiivu abantu bakoowu tebakyateyadde emmundu kyokka nga mu mbeera y'emu ampuliriza waliwo olukwe olupya oluzuuliddwa ngenda kubeera nga ndukuwa nga luno lwakusaanyawo National Unity Platform tugezako kubeera nga tugoba ensolima tugezako kubeera nga tuzimba National Unity Platform nga tumaze okubeera nga tuzuula misusu egitubadde gitulimu emisota egibadde gituliira munda era nga emisota egimu ku gino gyaganyira n'okubeera nga gisayininga wali eri ku mikono egy'okujja mu Mathias Mpuuga kati laba ate kajjamponi bwagudde mu bwa mukwano gwange olunaku olwaleero waliwo ate bambega abalala aboolekedde okwesonseka ekibiina kino kati ogenda kubeera nga ebigambo bino obitegeera bulungi nnyo ogenda kutya ensi bannabyabufuzi betubadde tulina babadde batusiba kiwaani bulijjo bano nga batulimba. Nze AK Master nkusaba sooka video eno gimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza bw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda agenda kubeera nga agitegeera bwino gwe twolekeddemu olunaku lwaleero ntambudde na Haji Miti musomi wa dduwa era ennamba nga bw'ogiraba yesembeya 15 ye ya Haji Miti omusomi w'edduwa mukwano gwange bw'obanga olina ekizibu kyonna ekya buli kkala koona ku Haji Miti ojja kubeera ng'otegeera ensonga abafuzi okwerwisa mu buyinza kye kimu kumazeewo Afirika mukwano gwange ampuliriza eyabba 5 naye ogenda kuwulira nga mukwano gwange abasajja bamwambalidde misana eyabba 5 terunaba kubeera nga luggwa kyokka nga ne General Museveni naye tebamuli bulungi naye bali mu bwekiika kyokka nga Anita Amongo ebyokuwa amagogo emmotoka nabyo mu ebiri olwaleero ogenda kubeera nga obitegeera kyokka nga n'okuzaala abalongo naye birimu embeera nduki kyava ku kyokuzaala n'abalongo byonna ogenda kubeera nga obifuna mu katambi ka lwaleero. Nze AK Master namaze okubeera nga nteekako galubindi kati kankubira ttooki mu nsonga eno naawe okakase nti embeera gye tulimu tusaana kusabirigana kubanga wano wetwolekedde nkugambye ngenda kuteeramu akatambi ate nga abantu bano babaddewo nnyo bulijjo era mukwano gwange ampuliriza lwaki lwaleero lwebasazeewo okusaanya nuupu kyokka nga ate abantu bano si ba nuupu si ba NRM naye waliwo akakodyo akapya kenkuleetedde kogenda okuwulira katusumulule botti njagala owuliriza akatambi kano kalinga ka komedi naye ebyokuyiga bingi nkusaba kawuliriza okamaleyo gwe onoomanya abasajja bano kyonooba watusimbudde Yoweri 7 olunyiriro lw'omusanvu lugamba lutya nti ekiremesezza abakulembeze komaawo ekiremesezza abakulembeze bakola ki genda maaso busumba aba Afrika komaawo haleluya aba Afrika genda maaso kweremesa mu buyinza amina lwaki beremesa mu buyinza nga beremesa mu buyinza bakola muki Yarashala kalababa sisima who get the kiss from my people. Who am I? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bikula babi esura yo musabuli nyoro munana. Bikula babi kyabulanye. Wasoma watya. Tuli balabira ku bikolwa byabwe. Koma tuli balabira ku bikolwa byabwe ebiki. Tuli balabira ku bikolwa byabwe ebiki. Ebiti masawa no ulinde ebiti genda maaso baliyewe miliyoni 5 komawa haleluya haleluya baliyewe miliyoni bimeka mama okwepicho haleluya amen baliyewe miliyoni 5 nezikola ki nebabagamba nebagayo mwatondera abantu era nebagaana amina nnyo amina nnyo bikula Anita esula y'omunaana esula y'omwenda wagamba ki haleluya bwe yakola birthday y'omwami
224 yamuwa Range Rover 224 ng'agiguze ku Success Motors. Amina. Genda maaso. Era n'omwami teyakola nsobi. N'amutikka olubuto olw'abalongo. Amina. Bika Bayibuli. Owulira Mukama ky'akola. Amina. Bombo kiradasisi mahoganekisoma. Huwa mwaye. Sego tembagamba generation yekyuka buli kimu kigenda mu maaso. Haleluya. Walinga abasajja ba Katonda nga balina amaanyi. Bikula bugingo ekyomusango olunyiro lw'omwenda. Bikula bugingo. Bikula. Wagamba ki? Zitera saba. Naye wiiki eno njagalayo nnyo wakati wa miliyoni 7 n'ekikumi. Lwaki asaba ezo? Olw'eki Katonda yamukolera ekyamagero. Yogera bugingo essula y'omwenda olunyiro lw'omukaaga. Bikula Bayibuli osomewo. Era yali aleese akakaaga. Eyali aleese akakaaga n'akola atya? N'amugamba bulandi wange tojja ddayo. Amina. Tweyanzizza ekiweebwayo. Ono omukulu bamuyita Katende Malibu. Katende Malibu webali. Tulabo kyalina amalibu. Amina. Amen. Bikula Richard essula ya 10. Mugambye ani? Richard essula ya 10 olunyiro lw'omwenda. Allah bakuwe musiya kiki. Bwe twali tutambula nga tuva ku kanisa. Bwe baali batambula nga bava ku kanisa. Twagwa mu batemu. Ne bagwa mu batemu. Baatukuba amasasi. Era Richard yafiirawo. Naye Mukama Katonda akola ebyamagero. Bikula Seekubuga siyansi olunyiro lw'omulala. Awo musajja wa Katonda. Awo Mukama wakolera ebyamagero. N'agamba atya? Bwe yawulira eddoboozi yalikaawa. Yaliva mu ggulu. Yaligamba ki? Mwe wansi wa siteeri. Amina. Bwe yava wansi wa siteeringi bikula fulufiga olunyiro lw'omwenda. Lugamba ki? Leave people to be. Mwana muzungu agamba. Nakugamba mu mbeera yonna ekwata ku nkyukakyuka, ekwata ku kulabisa n'okwanika abantu bano tujja kubeera nga tugifeffetta nga tuginonooza tugikuleete wano ku AKTV osobole okubeera ng'otambula naffe embeera eno ogitegeere. Kakati enamba gy'olaba ya WhatsApp ya AKTV Management kwoteeka oluyimba lwo olwa struggle, kwoteeka oluyimba lwo olubanja kabaka, kwoteeka obubaka bwo ampuliriza ne tuwayaamu. Kakati nno ebigambo bye bino nze kansumulule olunaku olwaleero otegere embeera nga bweri. Wabula nkugambye nti akatambi kengera okubeera nga nkuwa National Unity Platform wansi w'omukulembeze omu bw'ati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza enkwezenge abasajja abalyolyome abenkwe bakyayongera okubeera nga bajja enkya n'eggulo. Njagala ojjukire akalulu ka 2021 engeri gye kaaliwo nga twafuna abasajja abaava mu DP ne tulowooza nti tufunye bana balina experience tumaze tukisalidde mu ntamu oba nga tulinga mukwano gwange akimezezza okwenjala. Wabula gye bugenza okubeera nga bikkira abasajja bano obutambi nze bukolera enkya n'eggulo nga abasajja bano bateesa nti okusaanyaawo nuupu tulina okubeera nga tugiri muli munda tetulina kubeera nga tugivaamu. Mwawulira Mbwateka Mwanga ayogera ebigambo bino. Ono ye MP w'ekibuga Ntebe naye ng'agira ku kadi ya nuupu naye ng'agamba ffe tuli ba DP tulina kulwanyisa Kyagulanyi ono. Kakati mu mbeera y'emu tumulwanyise nga tuli munda mu kibiina tetulina kukkiriza kukivaamu. Kyova olaba nga Mpuuga yakugamba siva mu nuupu ne bw'okola otya. Kano kaali kakodyo gwali mupango era yali mission entuufu gye bajjirako bano okubeera nga basaanyawo ekibiina. Kati bano nga tumaze okubeera nga tubagwamu n'okubeera nga tubategeera n'okubeera nga tubambula ne tubakuba emisana n'ekiro ne tubateeka ku ttaka laba ate akabinja akapya bwe kameruseewo. Sitegeeza ka DP block
kamukaako n'abalala wabula waliwo ekibinja ekipya kino nga kibaddewo ate nga kyaba experienced mukwano gwange personalities ogenda beera nga okiwulira wabula kankujja mu katambi kano byannaku naye obutambi buno nkusaba beera ng'obugoberera ng'obuwuliriza osobola okubeera ng'ofuna message eno kubanga otwolekedde wazito ddala oluva mu katambi kano nkutwalirawo mu nkwezenge owulire ebigambo bino nabyo binene ddala embeera yongera kukaluba essuubi lyongera kutubula embeera yongera kukaluba anayotukanya kukaaba embeera yongera kukaluba essuubi lyongera kutubula embeera yongera kukaluba anayotukanya kukaaba entima gijjudde ebiwundu abandi jinyize batulanze busungu embeera eri mu kitundu eyungula eziganza batuwumbe mungu muswaba genze mu kiyungu uzana kukumikiro 2 kitundu abakawunga tuganabe batise kumfudu bakola bya kiyaye naye naffe tubalambe biseera by'obululu ensonyi tuzinabe kimanye tuliwo ku lwaffe tweberere mu tuzimewo Uganda empya kimanye amanyi gali mu ffe tegatire wamu tusobola okubanganga ebandi tutunya tebongera kututunya abandi tusakidde bongera kutusaba eggwanga lya Uganda bakanya kulinyaga mubanja bwaffe deire bongera kuwediza embeera yongera kukaluba essuubi lyongera kutubula embeera yongera kukaluba anayotukanya kukaaba embeera yongera kukaluba essuubi lyongera kutubula embeera yongera kukaluba anayotukanya kukaaba malabozi gatusakala ne bwetuleka n'ebyaffe tebikyawulirwa bakisebe tuteekamu essuubi oba tutunda dda bafudde ku kimusimbi eggwanga bongera kulinyaga bebandi tutunya tebongera kututunya abandi tusakidde bakanya kutusaba mukama tusaba kutujuna tata tasabira bana bama Afrika bana d'Amerika bana bomu Europe bauza Amerika bana bomu Asia jalu jabuda bya bana be Dubai sabira bana bomu Italy bina bana bomu Germany bana bomu China gwanga Uganda AKTV gwe mukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka nkusaba osubscribing tutambule nga ffena abaana b'ekyondo kya Buwarabu mbatumiddeko nnyo mwenna sijja kumanya nti ggwanga lino balino bannayuganda mwenna abali mu Bulaaya mbaagala nnyo mwebale nnyo okubeera nga musupportinga AKTV management okubeera nga munnange tetutuula tulina okubeera nga tubaweereza ebigambo bino musobole okubeera nga mubitegeera mwebale nnyo okwagala nkyukakyuka mwenna abali ebweru wa Uganda kusaba na Uganda mwenna abali mu Uganda nammwe abali mu Afrika yonna okutwaliza awamu kati uli ebigambo bibino tumaze ebbanga nga twetolola nga National Unity Platform egezaako okubeera nga bwegezaako okutalaga Uganda poliisi etukubamu omuka ogubalagala poliisi etusuulira ebiggwa poliisi etukuba amasasi agalaba buleti ogendo kakananga bamu bannaffe bafunye ebisago ebyenjawulo okubeera nga babeera ku bitanda wansi nga tebasobola kubeera nga bavaawo n'abalala nga bakwatibwa ne baggalirwa ate munnanga obwenkanya ne bulwawo era nga n'abakwatibwa nga pulezidenti agenda ekamuli ampuliriza n'olunaku olwaleero tebannaba kubeera nga bava mu kolokonyo mabega wa mitayimbwa mu mbuzi ekogga kakati tubadde tugezaako okubeera nga tutambula ng'ekibiina ekya FDC Katonga faction ekikulirwa Dr. Kano Kizza Besigye omuli abasajja nga ba Alhaji Elias Lukwago meya w'ekibuga ekikulu Kampala omuli abasajja nga ba Ssemujju Nganda ono MP owakira municipality kw'ossa abantu nga bamugati gwa Bata yaliko MP w'Ekawempe n'abalala bangi kati bukedde olunaku olwaliro bano nga bamaze okubeera nga beekutulamu wuliriza olukwe bano bamaze okubeera nga beekutulamu abantu bano twayagala tutambule nabo bonna okuviira ddala emabega era president w'ekibiina kino amayidwa nga Kano Kizza Besigye n'akyalanga ku office za Nuupu kw'ossa omusajja amayidwa nga Alhaji Elias Lukwago bano nga bagamba balina kwegatta ku Nuupu tusobole okutambulira wamu mu mugendo okulwanyisa mwami Museveni kyokka nga Ssemujju Nganda n'okutuusa olunaku olwaleero akalambidde meeting ezemu netuula olunaku olwaleero aba FDC nga bagamba tuyina kwegatta ku mwami Kyagulanyi wabula tetuyingira mu Nuupu tutte omukago ffe aba FDC ne Nuupu nga tutambulira wamu wabula tetuyingira mu Nuupu
kakati wano wewali okulya n'okukomba essowaani nga bassemujju ŋŋanda bamugaati gwa bbata bagamba tetuyinza kwegatta ku nuupu ekyo kikafuuwe kyokka nga ssemujju ŋŋanda y'omu ku bali mu paaliyamenti abaaganye n'okusayininga ekiwandiiko oba okuteeka omukono ku lupapula olugoba abasajja bamasaya simpuuga ababbi abakenuzi kakati ono ate yagezaako n'okulwanyisa Dr. Kanukiza Besigye kw'ossa Alhaji Erias Lukwago okutambulira wamu ne nuupu basobole okubeera nga batambula mu ntambula y'emu okulwanyisa Mwami Museveni. Kakati wano wetuwebuuliza abantu bano Dr. Kanukiza Besigye ne Alhaji Erias Lukwago okujja okwegatta ku nuupu okutambula nayo bakikoze mutima mulungi lwaki bakikola kati lwaki bamaze kutalaga Uganda yonna ne bamala okulaba nti tebalina buwagizi ne basobola okukomawo okutambulira wamu ne nuupu era lwaki bano bassemujju ŋŋanda balina akasajja ku mutima bano nga bagamba tetikafuuwe tetuyinza kwegatta ku National Unity Platform ebyobufuzi byaffe oba obita tukole ekibiina ekipya ekyaffe tutambule ffekka. Kakati wano njagala osooka owulira akatambi kano era mu komenti onteremu abantu bano batuufu okwegatta ku National Unity Platform naye nga bali mu kibiina kyabwe naye nga tussa omukago oba basigale gye bali batambule bokka sekwa kawuka kaali kakulumye nga tumaze okulaba bampuuga bano ababbi ab'ebitaano Abedi Bwanika abasajja batalina mpisa yadde n'akamu n'akatono abawemuzi nga batukoze bye batukoze nga baava mu nuupu bano tubakkirize oba tubaleke kankuteremu obutambi buno onombuulira mu komenti wansi. Proposal ya Lukwago eri etya akyasibidde bwe yasibira emabega agamba nti mbabuulire omuntu aliko waaka aliyomu omuntu aliko wumeme aliko essannyalaze liri erikuba ery'okukiyira omubaaya omubwati yekyagu oyo yekyagulanyi ne bwe muneebuzaabuza mutya Lukwago nti abagamba wakati mu meeting ne bwe munaabuzaabuza mutya yoyo oyo omwana yambala ovulo ate nga banoonya ba ovulo n'ajambala ye ne batamukwata ne bakwata abalala oyo tukole partnership mukago nze byoga nti kola kibiina nedda Lukwago agamba tebigenda kukola twesoge Wakyagulanyi tuteese nabo tulabe tugenda kutambuza tuti ekintu 226 tukole ekyo otherwise tuwedde. Lukwago agamba nti nze nzikiriza tuteese ne Kyagulanyi tukole partnership tetuyingirayo naye tukole partnership tutambule nabo. Lukwago kati Ssemujju Ibrahim Ŋŋanda Munyagwa ne Nyakato oluvannyuma lw'okuwulira proposal ya Lord Mayor Ssaalongo Alhaji Erias Lukwago nga bagamba nti aliko amasannyalaze ali omu ye Kyagulanyi bagambye entayi that would be a political suicide. Jaba tuwedde gye tulaga tugende wani wa Kyagulanyi tuba tuwedde. Erias Lukwago Ssaalongo ekifo ekyo wa Lord Mayor ne 226 waali nnyo era akyakyetaaga nti singa ayingira mu negotiations singa bagenda mu partnership n'ekibiina kya NUP of course kitegeeza nti Lukwago tebajja musimbako muntu kati ababadde baagala obwa Lord Mayor munda mu kibiina ekya NUP nga bakulembeddwamu akulira kunga mukulu wa principal Fred Nyanzi Sentamuntu yatanisedde okusattira kubanga singa Lukwago akola partnership nabo kitegeeza nti tebamusimbako muntu. Alhaji Ali Kasirye Ŋŋanda Mulyannyama Meya Makindi naye ali awo bimusobedde singa Lukwago ayingira NUP mu partnership kabaka weddemu kati bali mu kufuuyirira zirwana bagamba nti singa atajja basobola otuwa kaadi ne tumweŋŋanga singa abeera ze ate era abakulu nti bagamba nti ne Lukwago yennyini Ssaalongo Alhaji egenza obalabalamu ebintu ebyaddala singa tayingira sayidi ena wali ssannyalaze nti naye ekifo kyandi mugenda kakati atuulirizako ekasatiro wano na wali ebibiina bya bufuzi ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula bonna ojja kuleka nti obitegeera bulungi.
kakati nno ampuliriza mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka ojja genda mu comment ombuulire ensonga eno ogirowoozaako ki mukwano gwange ampuliriza atambula ne AK Master ali emabega w'omuzindalo kyokka mu mbeera y'emu ng'abasajja bamaze okubeera nga bakubwako natti kussa Anita Amongo nakoledde akatambi ne nkugamba nti ono bamumye visa okuyingira eggwanga erya Italy. Anita Amongo ng'ayagala genda kusinkana omusajja amanyiddwa nga Papa Bendikito kakati ono asobole okubeera mbu nga yeenenya n'okubeera nga atukuzibwa kakati asabe ne Papa ono asobole okubeera nga amukubira obusimu okugayirira eggwanga erya Bungereza n'okugayirira eggwanga erya Amerika limuddiremu kakati ono mbu asobole okubeera nga munnange oba oli oba muddiramu mu nkukutu naye envumbo zino zisigalewo nga ziri mu bigambo naye nga mu nkukutu envumbo zagibwawo kakati nno wetuwolekedde ng'era Anita Amongo yafunye dda visa ey'eggwanga erya Germany gy'agenda okuyitira mu mwezi ogw'omunaana agende mu ggwanga erya Italy asobole okubeera nga addamu okusinkana Papa. Guno genda kubeera mulundi gwa kusatu omukyalo ono okumanya mu diibuuzi ng'alinnya ennyonyi bw'agenda okusinkana Papa bwadda naye nga nekyakime Italy kyatuleeterayo tetukirabangako. Kati Dr. Chris Baryomunsi ono y'omu ku baminisita mukwano gwange bamwami Museveni yavuddeyo naga nti bano babisiyaga mbu be bamuteekako ennatti be bateekako ennatti zino ku ggwanga Uganda kubanga lyagaana okusayininga ebisiyaga. Kakati ne twebuuza bwe libanga eggwanga lino eribateekako nnatti oba Amerika oba Bungereza oba UAE lwaki mukolerayo ebyobugagga byammwe obanga mmanyi basiyazi mukimangayo ki bwe mbanga mmanyi tebaagala bisiyaga lwaki mubalumbanga ewaabwe okukolerayo bizinensi. Njagala osokola ebigambo bino bwe mbikujjamu nkutwala butereevu direct mukwano gwange ampuliriza essembabule kitokota si kisaanikire abasajja n'abakazi ab'essaawa eno ab'essembabule bagambye nti muhoozi kaabulanga ne piraawo bwe tunatwagala omukyere tujja gula ogwaffe twefumbire wadde tuli baavu. Chris Baryomunsi njagala okimanye nti akanaakusiiga bbi opama kagolokoka. Gavumenti ya Amerika yateeka envumbo okubamu ku bakulu mu gavumenti nga ku bano kuliko Speaker Anita Amongo, Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi, eyaliko omumyuka w'omuduumizi w'amagye General Peter Lweru, ssaako n'abaaliko baminisita Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu. Envumbo era yateekebwa ne ku babeezi b'abantu bano. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa gavumenti ya Amerika, envumbo ezassibwawo zeekuusa ku buli bw'enguzi n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Gavumenti evuddeyo ku nvumbo zino. Bagamba ku nsonga ey'amabanja y'Ekaramoja. Naye awo waliwo ekizibu kubanga amateeka gaffe aga Uganda gagamba nti oba tolina musango okutuuka kooti gweba esazeemu tolina omusango oba gwe oba okkiriza tolina omusango. Baryomunsi agamba nti tekyetaagisa nvumbo za Amerika kulwanyisa nguzi kubanga gavumenti yennyini erina n'amateeka amakakali agakwata ku bali b'enguzi. Naye tulina enkola yaffe nga gavumenti okulaba nti omuntu bw'aba ali corrupt bw'alidde enguzi n'oleeta obujulizi tukozesa amateeka okulaba nti ensonga eyo tugikolako. Njagala okukkiriza nti Chris Baryomunsi by'oyogera bituufu naye kankubuuza ekibuuzo ab'amabaati mwabakolako ki newankubadde nga bakwatibwa lubona mulujjudde ng'ensi yonna eraba wabawa kibonerezo ki bwe mubanga mulina amateeka ne guno gwaka bakyataayaaya bakyalya butaala naye nga munaku yakosebwa kati gwotuwaanirawaanira amateeka ge mulina. Owe abeddwaliro ly'Erubowa mwali mubakoze eki? Abayi emivuyo gyonna gye bakulaze ku kisaawe ky'ennyonyi mwali mukozeewo ki ku buli bw'enguzi n'okubulankanya ssente z'omuwi wa musolo? Amateeka g'oyogera gakola ddi ku gavumenti official nga ne bwe mumusingisa omusango n'atwalibwa mu kkooti ne bamusindika e Luzira wayitawo ebbanga ttini nnyo pulezidenti n'amwejjereza nti ono wadde ensimbi yazibba obuwumbi n'obuwumbi naye tumusonyiye. So n'olwekyo akati mu amateeka g'abalema okukwasisa muleke babayambeko. Ekyennaku nti newankubadde batandise okubayambako naye temulengera kabi kakemwolekedde temulaba kabi kakirimu kati abagezi katubabuulire. Kyokka bannakyewa balowooza nti envumbo eziteekeddwa ku bakungu ba gavumenti olw'obuli bw'enguzi zooleka obunafu bwa gavumenti mu kugirwanyisa. Sanctions zino ziraga nti ffe nga Uganda tulemererwa okulwanisa obuli bw'enguzi, okulwanisa abo abakozesa bubi office n'abo abatulugunya eddembe ly'obuntu. Bireeta agamba nti ensonga y'envumbo ezassiddwa ku Speaker Anita Amongo zisaanye obutatwalibwa nga kyakusaaga kubanga ziyinza okuteeka n'eggwanga mu kattu. Kubanga envumbo bwe zinaatuuka ku gavumenti nti ziri ku gavumenti teziri ku muntu,
ffenna tugenda kukosebwa era tubeere bubi era n'omukulembeze waffe abeere nga fugitive ntayimirira wano baagala mukwata ayimirira wali zino envumbo ziri kumpi ziri ku namba 3 mu ggwanga nti bw'oba oli mu nsiko ng'opama oba tolabawo kikutaataaganya kyonna era oba onyumirwa n'obubi bwe obusindika bulungi kumbe ng'akati kagenda okukusiiga bbi buli lw'osuulawo omuwumbo nga ko kasisibuka mpola buli lw'osuulawo n'oyongerawo omulala nga keetakkuluzaamu mpola olusituka bw'oti nga nako kasituka ogenda naye kumpale obubi ogenda nabo kumpale kakati kyekiro kulisi bali omunsi kyemuliko mulimu kupama akanaabasiiga bbi kagolokoka mpola katandika mpola bwe katyo nga kasituka kajja kumaliriza kali ku ggwanga ddamba wabula ate ku ggwanga eddamba ffe kajja kutukosa kitini naye mbabuulira amazima mujja kukosebwa nnyo mmwe abeera banga abalina obuyinza abeera banga bannannyini kintu kubanga buli munnansi ku olwo alitandika okwerwanako mu ngeri ye ate ekyo kyonna bannansi nga beerwanako okwetakkuluza mu mbeera embi gye bali babatuubagiddemu kyonna kiriddira mmwe ku mitwe gyammwe kati ffe tubaliize nga balemye okutunulako emabega mulabe mwekennenye mwetegereze what went wrong musooke mukuuleyo kali akati akayinza okubasa abaana obusa naye essaawa yonna tabaga bugenda n'obusa ku ngoye zammwe kakati nno era nga bulijjo nti omugobe tabula kyakusuuza oba akugoba tabula kyakusuuza waakiri empewo ekusuuza eminyira kakati abasajja bano n'abakazi bano abateekeddwako envumbo batandise okulaba nga be bakwatako mukwano gwange beekwata ku bisubi byerebire beekwata ku bisubi byerere beekwata ku ganyegenya nga n'ebigambo bino batandika okubeera nga boogera mbu babisiyaga bannayuganda baagaana dde okubeera nga babigula kakati bwe kiba nga bisiyaga lwaki eggwanga erya UAE eritakkiririza mu bisiyaga nalyo lyavaayo abantu bano ne libateekako envumbo Anita Amongo kwosa bbaawe n'Agnes Nandutu kussa oli omukyalo omulala amanyiddwa nga mukwano gwange naye yaliko minisita we Kalamojja lwaki babateekako natti Margaret Kitutu abantu basatu eggwanga erya UAE eggwanga ery'omuwarabu eritakkiriza mu kusiyaga lwaki nabo lyabateekako natti bwe kiba nga abantu bano beekwasa nti Amerika ne Bungereza baakikola nsonga lwa bisiyaga kakati eggwanga erya UAE lyakikola lwa nsonga zaaki ebyo byonna mukwano gwange tubikulekera kakati nno ekibuga Sembabule kakati nno abantu b'Essembabule bamaze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza basimba Nakakongo ne baga nti kabeerubale kabe Katonda bantu bagenda kukkiriza General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye first son mutabani wa Mwami Museveni era nga yakulira amagye ag'eggwanga Uganda okugenda Essembabule okubeera mbu ng'asaalimbira eyo n'okubeera nga abalimbalimba n'okubeera nga babasuulira ebifi by'ennyama nga babakola ewalala n'okubeera nga babasomba ate mu kutuuka okumukubazzaayo gye babasombye nga babajja tebabazzaayo ono bano bagamba nti tebaagala jjoogo ekisooka omusajja ono akyali mu magye kati mufo gy'okubeera nga aweereza mu magye ate muntu y'omu ye yeenyigidde mu byobufuzi ng'omuntu wa bulijjo so bulijjo etteeka ly'amagye mu ggwanga Uganda ligamba bw'obanga okyaweereza mu magye nga tonaba kubeera nga ogawummula nga tonaba kubeera nga ogavaamu tokkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi byonna ebyawulayawula mu bantu ab'eggwanga lyo kakati musajja wattu ono General Muhoozi Kainerugaba kino kyennyini amagye gye gagaanira ddala ate ono kyakolera ddala kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ye mukulu abakulira eyandibadde nga example kakati ate yalaga nti nno ebyateekebwawo oba ezo zi act zikwata mukwano gwange bali abanafu kakati ono afuuse nga kitimba kya nabbubi kikwata buwuka butonotono obusirisiri buswera naye agayinja aganene we gajja gayita mu buyisi kakati ono y'omu kubayita mu kitimba kino ekyokubeera nga ye tekimukwata wayagalidde wakubira enkuŋŋaana wayagalidde wayogerera ku byobufuzi wayagalidde watambulira mu nsi Uganda wayagalidde wakuŋŋaanyiza abantu nga bw'abaagala kyokka nga ate abalala bali kudda oluvuganya abalina n'ebibiina by'obufuzi nga bino biri registered bulungi nnyo mu constitution oluusi tebakkirizibwa bwe bagezaako okubeera nga batambula tiyagaasi nga avaayo emigo nga givaayo emisanvu nga givaayo amasasi nga ganyooka era ogendo kakana nga bangi bamaze okubeera nga bakwatibwa
oluusi ne basiba ne makomera lwa nsonga ki lwa nsonga yakubeeranga bano bagezaako okwekisasayizinga eddembe lyabwe mu byobufuzi ebibaweerwa constitution ey'eggwanga Uganda kyokka nga ate abakuumaddembe bano bagamba tebakkiriza era nga balaga nti bano bakolera wantu muntu wansi wa muntu omu era gwe bawagira gwe batambula nabo so nga bano tebandibadde partisan bandibadde baweereza munnayuganda yenna owa buli kala mu mbeera yonna gy'abaasabye kati mukwano gwange mpuliriza sooka olaba abantu b'Essembabule nga bakulembeddwamu Honorable Theodore Ssekikubo ono akulembedde motion ey'okusensalinga bano ba commissioners ababbi abalya ensimbi y'omusolo ng'akutegeeza bannasembabule bye baamutuma bye baamugamba ajja agambe General Muhoozi nti baba atambulire walla ne bw'anaagenda Essembabule tebamwetaaga bajja kumutunulako butunuzi bamuyiteko nga mukaawunya beetambulire buli omu yeekolere gugwe kati akatambi kaakano bwe tukavaamu mukwano gwange mpuliriza ate nkutwale nkwongereyo ogenda kakasa nti nno mukwano gwange okulya n'okkomba essowaani kwatuuse dda mmwe aba NRM mmwe abeesibye empina mmwe abasimira obunnya NRM nga musiba empina mubinuka mulya munywa tubakakasa kye mukola ekyo bajja kukyejjusa n'ebiseera eby'omu maaso gwe piraawo ogenda omugabulira eri tomuleeta lw'emiyaga tebalya piraawo b'emiyaga omufumbi oyo bw'abanga ye Haruna Kyeyune amufumbira abeewaabwe naye abeerwa emiyaga tunaalya empogola wakiri tetujja kulya piraawo oyo n'etteeka ly'amagye erennyini mwafuukidde General limugamba nti nno munnamagye mukwata mundu teyenyigirenga mu byabufuzi era obuyinza bwe bujja kubeera ng'ali subordinate ng'ali wansi wa civilian authority naye kakati bw'otunulira ababaka ba parliament baddusa ate bamusitudde gwe babiyita ali waggulu bw'ati beesibye empina Honorable Kasolo ate kati nno ye yagwa kati musajja obutono okugwa yagwa kakati oyo ye talina gaswala naye kati bano abalala wamenyedde ssemateeka n'etteeka erifuga amagye ng'akyegwanyiza akyayagala akyanoonya kati olwo banaamala okutuula mu ntebe y'owa president amateeka ne ssemateeka lwanabisaamu ekitiibwa batisa abantu okuviira ddala lw'emiyaga ly'essaza erisembereyo ddala eri wansi ku nkingizi ya Buganda ne bonna balina okunonebwayo ne mu bitundu ebirala byonna n'okuva e Kampala n'okuva mu bitundu ebirala bonna bagende balaga ekifaananyi nti mulaba akikoze obuwagizi bw'amaanyi nnyo bwe ntunulira baganda bange mu nuupu nze manyi nja bbawa kanso nsobola okujogera ku mizinda kuno naye kisinga obulungi nja batuuza kubanga bali mu kiseera kizibu zaake yali komishona gavumenti nga temwagala kyova olaba ne kooti bwe yamulagira nti addeyo nga komishona era baateekawo bino ono kyenyamatama adno wankoze eki owange n'ensonga ezibadde raakaayi nazo noozireeta zibeere subject to the rules za parliament. AKTV AK management AK master mabega w'omuzindalo enamba gyolaba yesembe 15 ampuliriza ya Haji Miti na kugamba nti musomi wa dduwa kale gwa ine embeera yona ekuzibwalidde kulemeredde kutawanye kusumbuwa koona ku Haji Miti ku WhatsApp oba ku direct call ona jja kusomera edduwa kutereko akabani ono si wa mpiso si wa mayembe si wa nsasi wabula wa dduwa ekitabo kya Kuruhani kakati ate enamba gyolaba mukwano gwange eyeriko nti WhatsApp ya AKTV otukonako ku WhatsApp noberango otuwabula oba noberango otuwa amawulire oba noberango otuwa amagezi mu mbeera yonna oba n'okutusupportinga mu ngeri ya data n'ebirala oba oliawo mukwano gwange ebyandituyambye okubeera nga tukutuusako eggulire lino lyobeera nga tulina kubeera nga osubwa buli lunaku kubanga ku AKTV tujja kuwa amawulire nga tugakuŋŋaanyiza mu bantu ab'enjawulo ate nga TV yo ne rediyo yo tejja kubeera nga ebikuwa kubanga bali baagala owulira ebyo bye basazeewo kubeera nga owulira kubanga bali baagala olaba ebyo bye basazeewo kubeera nga ggwe olaba ne babeera nga bakutegeerera mu buli kimu so nga ffe wano ku AKTV tukuwa buli kimu kye tulaba ekirina okubeera nga kikuzimba n'okuwongerako oba oliawo kati wokedde olunaku olwaliro bawe buwungeredde ng'abasajja bakatikkiro mukwano gwange ampuliriza baweze basatu abaakabeera nga bano bannayuganda babeekokkola n'emyaka eyo egy'emabega bakatikkiro ng'ono aliwo baaliwoko era nga bannayuganda baagenda babawanda lulusu mpaka bantu bano we baafiira kakati no mu ngeri y'emu ekitabo ekyo ekirimu abasajja abo abaali ababiri be baagenda nga bawanda lulusu nga kuno kuliko Martin Luther Nsibirwa kwaliko n'omusajja omulala kakati essaawa zino ampuliriza kakati noono
Charles Peter Mayiga bandi bange sawa yonna omusajja ono bamuteeka mu katabaako akaba Martin Luther Nsibirwa. Kakati nno njagala oli akatambi kano era ebigambo bino ebigenda mu maaso ennaku zino oba oliawo bibiviiriddeko omusajja ono Charles Peter Mayiga ebitukula makayi byazalira ku nsiko okubeera nga bannayuganda abaali bamuwa ekitiibwa abaali bamwagala baatandika dde okubeera nga bamuwewula nga bamulengeza ng'ono baga nti kyeyagaliza yekka sina mwerufu nga bw'abiyimba bw'abeera abyogera. Kakati ono omusajja aliwo for him and his family, so for him n'obwakabaka bwa Buganda. Era ng'abantu beekwasa ne balumiriza ne baga nti embeera yonna Ssaabasajja Kabaka gy'alimu ne kaakati musajja ono yekka yagimutuusizzamu mbu kubanga ono avaayo n'ayogera ebitakwatagana n'alimbalimba naye ng'ensonga entuufu abeera agimanyi. Kati kankutwale mu katambi kano owulire bwino ate ono omulala kubanga naye omwetaaga ku mbeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu twongere n'okubeera nga tumusabira kubanga wano we twolekedde wandiba awazibu ddala. Nzize kkolera obutambi abambejja nga boogera ensonga ez'omunda zotayinza kubeera nga obuusa amaaso wadde nga zatandika nga ezisaaga naye oluvannyuma zazuulibwa nti zaali ntuufu. Kenyini okimanyi nti obuvunaanyizibwa buliwo. Kakati ffe tuba tukubuuza kabaka waffe gy'ali ate n'obiteekamu entondo mbusimanya ate olina bw'ojja okulemesa oba ofa ki. Gwe kenyini omaze okukakasa ensi nti ebikwatagana ku kabaka oba obimanyi naye naawe olimba tolina nnyo kinene kya nnyo ky'omanyi olw'ensonga watugamba mwamutwala Germany kubeera nga basawo be bamwekebejja. Twagenza okuddamu okulaba ng'omukutu gwa Buganda Kingdom ate gulaga nti ali Malawi. Kakati tetubuuza Malawi ne Germany tewaliwo njawulo oba Germany kati yadda Malawi. Muri bakatikkiro basatu abakyakyayiddwa wano mu Buganda Martin Luther Nsibirwa, Apollo Kaggwa naawe kati wabeegasseeko. Naye ng'ekisinga okuba kyayisa Mayiga lugezigezi na kwagala bukulu kusinga ataani mukamaawo. Mwagala nnyo okusayininga ennyo waggulu mubeere waggulu okusinga bakama bamu. Ezo engezigezi zammwe. Abo basajja ba Apollo Kaggwa yatuuka n'okwewa ettaka ndowooza kati n'abazzukulu be tebalimanyi. Nawe liyisa nawe liri. Ngezigezi jona ngomu okwagala okwefuula nti gwe olina kubeera mumanyefu nnyo n'okusinga kabaka atukulembera bye bikusula. Mayiga olina amalala mangi. In fact sina malala olina amaalo. Wakitegeera nti oli mukazi waka naye atoyagala okufuga omusajja yakuwasa bakulesenga Katikkiro olugezigezi lwoleeta okulunga oti okuteekeko nnyo olugezigezi n'okwefuula ategeere nnyo n'okusinga kabaka gwe wabijja wani abikugamba. Oyagala mukama wabeere nga ekitangaala kye tekyakannyo naye nga gwe kikyo kyakannyo buli omu awulirize gwe. Wavunaanyizibwa obutulaga kabaka buliwo n'olwo olugezigezi lw'okweyita nga simanyi kabaka ow'ebweru. That is trash. Kabaka wa bweru bye biki naawe ffe tulina kabaka omu era bye ebintu oyo Apollo Kaggwa bye yayita nga ze kabaka wa bweru n'akinagguka n'azimbazimba ebitali mu magezi. Naawe by'otandise tubeera na kabaka omu tetulina wa bweru tetulina wa munda. Okitegedde gwe Mayiga ebyo tebijja kukola wano. Olwera Katikkiro periodi. Katikkiro si kabaka wa bweru simanyi munda. Ebyo mutunnyonnyola mbu simanyi kabaka wa bweru kitegeeza Katikkiro mbu abakuwadde mbu kabaka abakuwadde ku buyinza bwe. No, abatakuwadde buyinza bwe. Talina buyinza bw'asobola nakkuwa ku bubwe. Tebuliiwo. Wabula kitwale nga bwe tunaakeera enkya n'atuwa olukusa okubanga twerondera Katikkiro era gwe tuba tulonze ye amuwa buwiddamula n'amugamba tandika otambuza emirimu egy'obwakatikkiro. Bwakatikkiro buvunaanyizibwa si kufuuka kabaka bukabaka w'ebweru. Biki by'otugamba? Igwe Mayiga Charles Peter Mayiga bukyanga Buganda etondebwawo bakatikkiro abakyasinza okukyayibwa kati mwoli muweze basatu Martin Luther Nsibirwa, Apollo Kaggwa naawe. Naye engezigezi muyina engezigezi nnyingi. Mwagala nnyo okuleeta olunkulu mu Buganda wano n'okutandikawo ebintu byammwe ebyenkwe mukola kino mukola kiri. At the end of the day mutuuka ne mugwa obwakabaka ne busigalawo. Kakati nno ebigambo ng'omaze okubeera nga obiwulira kubanga ebiseera ebisinga nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugamba nti abantu bano tulibalabira ku bikolwa byabwe. Kaakati essaawa zino buli muntu yenna waali mu kifo kyalimu naddala ofiisi ezo ennene oba oliawo fe abantu bawansi ze tutunuulira ze tusaba okubeera nga zituyamba mu mbeera zaffe ze tulimu kubanga si buli omuntu anabeera mukulembeze naye kyannaku nnyo abakulembeze be tuyina bangi tumaze okubeera nga tubalabira ku bikolwa byabwe. Abalina ebikolwa ebifu, ebikolwa ebivundu, ebikolwa ebyenyinyalwa bangi nnyo bali ma ofiisi
aga gavumenti kosa naago oba oliawo woofiisi endala ez'obwakabaka abandiyambye abantu kyokka ng'ate bano bakaabya bukaabya bantu kayirigombe kakati ng'essaawa zino nti mulaba Ssaabasajja Kabaka buli munnayuganda yenna avaayo n'ayiwawo omubiri n'abeera ng'akaaba kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'abanga waali kitegeeza nti ono yakumaakuma Obuganda yabeera taata w'Abaganda bonna kussa abantu abo abalala abatali Baganda Ssaabasajja Kabaka tasosola naye essaawa zino bw'abanga ali mu mbeera mbi ng'ali mu nnaku enkambwe ennyo nga yabuzibwawo nga takyalabikako omuntu avaayo okwogera ne bamusirisa kiba kya nnaku nnyo kubanga ffe tuba tetunyooma bunyomi bakulu tuba twagala bakola ebyo ebirungi bitusobola okubeera nga naffe twenyumirizaamu ng'ensi endala ng'amawanga amalala naye ne bw'olibeera oli mukulembeze afaanana atya n'okwata mu nsawo n'obbamu 5 n'otandika okubeera ng'obuzaabuza ensi eno odde eno oli eri eno toliyo oli eri n'otandika okubeera aga n'aga ng'oli matankane ng'empale z'aba 7 ampuliriza bannayuganda ennaku zino tebakyasirika bajja kuwambalira oba oyagala oba toyagala mpaka ngozze mu layini n'okubeera nga mulowooza nti bye muntu atugamba nga bye tujja okukkiriza katwavawo dda tuwetegerera temukyatutegerera Ssaabasajja Kabaka wangaale tukwatagane mu waka addako olunaku lwankya ku makya amiina. I sign out for now. Bye bye. Peace.